Bannayuganda nga tebannabagenda mu kalulu kaneeno buli ki happening right now baali bakisuubira. Baali bakimanyi nti Simon Byabakama is not in control of the Electoral Commission. Okuva we yava n'akola statement nti tokkirizibwa kusigala ku polling station ng'omaze olonda. After a few days, Muhoozi Kainerugaba naye n'avayo n'akola the same statement. Abantu batandika okubeera skeptical nti ono omukulu alabika si yali mu control y'akalulu kaneeno. Now, ebi happening mu Uganda right now, ebigenda maaso kwe munnayuganda ndaba nkimanyi abali Uganda temulaba video eno naye gwe ali ebweru agiraba gisharinge because buli omu alina oteeka Uganda mu ssaala. Remember, it is two sides. There is the oppressor and the oppressed. The oppressed are saying you're not going to oppress us for the next 5 years. And the oppressors are saying, Musaga, we are going to oppress you for another 5 years. Ladies and gentlemen, we all know it is about numbers. The oppressors are much more than the oppressed. The oppressed are more than the oppressors. It is only God left to judge. Nayenga tewali ali willing kukakkana. Njagala owulira ebigambo bino oba oli awo ogenda tutegeera kyembadde njogerako. Tukomewo. Tikakume kabanje bwe baka banje. Chechiso gwe paso ate kino kankikugambe nakyo kibere ku rekodi. Toyinza kuŋŋamba nti nkanoonye ulira kanoonye kalonde kakuume kabanja kange. Ai kama Uncle Frank atekani kubaka ko gwaloze. Bruno kankudemu singa government etaddewo referendum kyokulonda kuve singa bataddewo referendum nti abantu ba bulijjo basalewo nti to continuing n'okulonda balonda kuberewo bakuveewo. Chidemo ekibuzo Uncle Frank, I beg your pardon. Singa wabaddewo referendum mu Uganda. Yes ebo. Ng'ekibuzo kiri nti okulonda ababaka n'okulonda president ne bakansala ba meya kuveewo bakusigalewo abantu balonda kyosuubira. Bajja gamba kubeerewo okulonda kubanga they want to take part in electing their leaders. Teba kikulimba. Alija ku mukono. Kamba gamba ekifembayo. Kwene ensonga. Kamba buulire. Nange nali waliwo nange we nalowooza nga mmwe. Ni reality emala n'ekipinga in. Ge mazima. Mukulu Franco mani batogaita okulonda abantu kwa bakukyawa. Kubanga abawangula sibe balangirira. Museveni atamisiza abantu okulonda. Madesaba esawa zigenze bwe tudda ku mboozi eyo nti nno abalangirira. Kakati bw'oba okimanyi nti abawangula sibe balangirira ate obinona muki. Tunoja manduso tumanyi katonda manduso bweneeva tuli mu kutegereza. Awo wenyini honorable Nsereko. Njagala honorable Nsereko ayongereko then today wa akwambe honorable Nsereko. Soko linako pazo honorable Nsereko asirise nnyo. Honorable Nsereko. Pazo genda kibuuza linda ko honorable Nsereko asirise nnyo honorable Nsereko. Owulidde submission ya Uncle Frank Gashumba. What do you have to say about it? Do we have fair elections in Uganda, honorable Nsereko? Ate feyanga zibaawo zitya. Ekisooka ye Uncle Frank agezaako okubasiigira ekifaananyi kya reality. Mwe mugezaako okubjectinga to the principle of reality. Amazima go yagambye nti ekyo kyogenda okutomera mu maaso kisenge. Akati gugamba nze kankitomera oba nfanfe fine yali mu kugamba nti the test of time ejja kutuproving otherwise. Why? Frank Gashumba yamala ebbanga ng'ali ne Kano Besigye is not new to the arena. Ne answer n'azifuna. Omu ku batagabanyi b'eddembe abasajja ab'amaanyi abagisooka Uganda. Pazo sirika. Kakati nze kyeŋŋamba ekimu. Twagenda okugyayo empapula za presidential. Byabakama yatujjamu bulungi nnyo n'agamba obuzaayo signature emu district emu neetikka abantu 800 ku 1000 ne mbaleeta
nga baleese n'ebigere n'afuluma n'agenda naga ojja sinza asalawo nvaako. Honorable lwaki byabakama yakulaga obusungu bungi nnyo ku bannaabalala wamukola ki? Nze namala ne neebuulirira nti omusajja ono nnenya wa bwereere. Why? Tayina busobozi bwonna na buyinza busalawo ani agenda kuvuganya. Kakati atayina busobozi na buyinza busalawo ani agenda kuvuganya. Anajjawo obuyinza obukulangirira. Don't waste your time. Kakati bino byonna bye tuyitamu bajjo kamalirize taata is only ritual. Era nabagamba kwolwo mu press conference kirungi ogaye nti bino lwe nafulumaawo nabagamba mulaba bwe batugjeemu mukirindirire ku babaka n'abantu abalala. Olwaleero ekirungi nti nze bwino wange namulekayo kakati ababaka batuuyana bokka abaali baseka mu kiseera ekyo nabo bali mu lubimbi lwe lumu mwe balima. Kakati ebyo byonna bajjo nze mwoyo omulungi njagala nkubuulire kino okyebuulirire mu mutima gwo nti Uganda erina ba registered voters b'otamanyi olwedde ne register tebannajja updatinga naye kiteeberezebwa tujja kugenda mu miliyoni 20. Owulira bwana bajjo tugende okulonda ng'ennaku z'omwezi 15. Omusajja yaleese obuuma nga tetuyisiza nateeka mu paalamenti twagenza obwekebejja nga butuuse nalaaja natutunule ku buuma bagenza obutulagako ng'ebulayo weeks akugambe nti kati tugenze mu kalulu. Bwe muba mutuuka mu kalulu bino byonna nga bw'obirabye nti eno oli ayogera kino eno embooko bw'eseka akulaga nti kolawo kyokola agezaako okulaga nti kankulage n'amaanyi. Mwe mu byonna bye mutalabye Franka byagezaako bagamba nti omusajja yasooka n'atulaga ne ku first day n'akulaga nti Nandala Mafaabi ne Museveni bokka be bawezezza emikono. Lwaki teweekyanga awo n'ogamba nti emikono gye naleese gyegyo gye sijja kuddayo kukima mikono mirala. Muganda wange buli omu yaddayo n'akima emikono n'agireeta. Kakati at the end of the day njagala okimanye nti olunaku tugenda kulonda nga 15. Abali kalenda awo lwakumeka lwakusatu lwakuna. Kakati bajjo nze njagala kubuuliza ku bajjo kubanga yaliko bajjo olonderawa Makindye. Olondera Makindye east west. Makindye east. Wa kusomero ku muti wa wolondera kugombolora kati kugombolora uliriza bajjo kati bamazo kalanga bagambye nti eyayiseemu wano mubaka kigwolu n'alonda awo Makindye. Honorable kiri bwekiti njogereko anti nkubuuza ngenda kumalira nze nzireyo mu mute gwoyogere ebyo byonna byoyagala nti olunaku olwo olonze omubakawo ne presidenti olinze nga bw'oyagala wali mu mita 2 z'oyagala bamaze bagambye kituufu wano presidenti waawangudde n'obululu 19 amuzeeko afunye obululu 21. Okitegedde kyegamba bajjeewo bokisi bazitutte. Kuba kyenjagala okubuuza olwo bokisi ogenda zibako ozisigaze oba bakuwa declaration form ne bagiwa agent. Namba 2 obululu obwo bwonna bwe baba bamaze okubujjawo nga bakwata bokisi baziteeka ku mmotoka za poliisi. Bino bye ngamba abantu bye bibaawo mu kalulu. Kakati bwe bamala ozivuga ne baziteeka ku mmotoka ya poliisi oba electoral commission babutwala ku tterekero erya Kampala lijja kuba Kololo ku airstrip. Nindirira okulaba bajjo ng'awerekera obululu obwo paka Kololo kwaki ekino kabale simanya kalonde kakuume kuba kakuuma nsuubira bajjo mpuliriza taata nsuubira bajjo kati olwo awerekera emmotoka ya poliisi oba eya military paka Kololo ku airstrip. Bagamba nti kati butuuse wano boxi ziri wano. Eyalabako ku kibeere Kololo airstrip ku military embooka etandika okuvugira ku Afrika eri wansi. Bakubuuza kimu
Bajjose naye bino byenkugamba ogenda kubiraba kolooza bobeere ne kamera bagenda kubuuza kimu olwo muzze are you accredited to be here? Can you give us your badge? Toka ndaba Bajjo nga atuuyana okutte ku ttama naye ebigambo byenkugambye bigenda okuba kaakati Bajjo mu mazima abantu bajja kuvaawo nga n'akalulu bakawadde Alfonso Bajjo Bamakindye West bakawadde Sewanya naawe Zahara Lulika whatever it is ne balonda le president waabwe ku polling station eyo Mwami Kyagulanyi awangudde ababaddewo mu kiseera ekyo bakubye enduulu bamaze kimanyi oba ani ayogerera mu munda Pazo sirika pazo olwo saawa emu n'ekitundu bokisi zonna bazisenye buzibye buli omu azzeeko okulya emmere kugombolola wakazi kaakati rimemba eno byabakama atandika okulangirira ku Saturday mu kulangirira njagala owuliriza ebibaawo saagala onnyigire nze nga bwe nakugambye ateekawo ku TV buli omu atunudde ku TV olwo kye walimbye kino tekiriyo wazzeeyo dde ewaka oli ku TV naawe tir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 i Uganda elections obwakatuukawo kaakati twakafunawo obw'Entoloko district Ntoloko district bulaga nti MP ayiseemu ne bakulaga ONLM omwali ano opposite ne bagamba nti ne Woman MP naye ne bamala ne bagamba nti ne president ayiseemu wali ku Ntoloko Museveni akyakulembeza emitwalo 18 n'ekitundu amuddako ayina 1500 ne gundi tebannalanga bwe Makindye kaakati ne basooka ne bamuwa renji ya miliyoni 2 n'ekitundu tiririri awo ne baleeta Makindye West ne bakulaga nga kituufu ddala muwanguze 2 kitundu yayina 9 kaakati ne bavaawo ne bagenda ne baleeta Kapuchorwa simanya ikibini sabinyi ne babukusimba naawo ne bakuleetera obwe Masaka ng'owangudde Ntoloko kankuwe district ye Masaka yennyini district ye Masaka yonna bw'ogigatta ekuwa obululu emitwalo 6 ku olwo abajja okulonda nti Masaka yonna kale bannange kale bonna balonze Masaka City ne bagamba nti ofunyeewo namwe 10,000 ne bamala ne baleeta Kiruhura district Lwanyaleru kubanga enono byabakama alanga talanga polling station alanga district number bwana Bajjo njagala ombuulire ekisooka tebakkiriza private tale center kubanga singa obadde ogamba nti ffe tale center yaffe eri wano eranga district naffe togirina woogikolerawo wonna embooko weesekera Besigye yagezaako okuteekawo ekya P10 n'aganja kulanga ne call center eyange embooko yaseka teriiyo yadde yanyega kigambo abantu bagenda kuddamu okutandika okulabika okuleetera declaration form Bajjo njagala owulirize kino ekintu gy'owulira okubuulira nti declaration form ogifuna eyeeyisingiro ng'oliwo opposition ojja gifunanga ennaku z'omwezi 31 January yoke nyini ojijjawo kuolu ku polling station lujja kuba lutalo naye ng'eno bali mu kulanga kaakati njagala ondage simu mwoyo mubi komaze okalonda n'okkakuuma mu ssaawa eyo okakuumye tewali ke bayisizaawo bakuwadde declaration form kwe balangidde njagala ogoberere box eyo paka ekkololo nkutenda obusajja Bajjo oli kuno gw'oyogera sibuuziza munnayuganda mulala yenna Bajjo bw'onoowa omuntu ali kuno ekigambo kyo nti ojja kugoberera box eyo paka ekkololo oba paka erubowa abantu bajja kwegattako bagigoberere naye nkakasa tojja Katona Alibonsero kasooka tugenda empola nga nze wenkuwuliriza gwe kennyini wali presidential candidate byabakama yamala kuwandula lwaki akalulu bwe kati wali okayingiramu nze anti nali clear 1 nasooka n'empandiika objections zino wammanga nti I object okuleeta biometric machines 2
nze akalulu kange tactfully singa nkugirayo tactics ze nali ngenda okukozesa nammwe muyinza zibolowinga kati naye kambayambe mbaweekeezi for the first time obadde okimanyi nti kuli gye sitooko kuliko abalonzi abalina obukosefu ku mibiri gyabwe abalema 1,3 naye gw'omanyi nti 90% of abalema tebalonda sooka owulirize anti bajjo nkubuulira gw'obadde okimanyi nti 90% abalema tebalonda nze nkimanyi kaakati gw'omanyi nti waliwo abantu ababadde batakyalonda olwa lack of choice nga ku bonna abeesimbyewo mwami Museveni bamukooye abawaludde emyaka 4 babajja abazze message poteza nga waliwo abantu abaga I would rather go and vote this way or that way era ffenna nga kyetulwana is to try as much as possible okuforcing a President Museveni into a rerun ti outright victory tetwalina capacity ffenna emukubira mu first round naye buli omu kubanga waliyo omuntu atunuulira bw'ati n'aga bonna message yaabwe tempa maanyi naye ng'ate waliwo omuntu aga kangende nnonde Bajjo omulala n'agamba kangende nnonde Bruno osanga oli ne mumuwalulako bwe muli yino yonna tuli ku trial era nze sinnagambako nti bino wuliriza Bajjo lindako katono just a second sitofayo bino byonna bye mukola sinnagambako nti tebisoboka nze nkugambye bugambye ekigenda okubaawo oli waddembe kwolwo oba owalampa motoka ya patrol n'ogigenderako tuli ku try mu kinaana Museveni bwe yagenda mu nsiko yali tamanyi nakyagenda kuzzaako era yafuna omubaka omu Kiyonga naye embeera eyaliwo mu kalulu ako eyaleetera Museveni eyali owokusatu okuyingira ensiko kanne Kyagulanyi oba n'aba-opposition abalala bayingira mu kalulu kano bamanyi byonna ebigenda okubakolebwako naye tomanya nga Nalukola bwe yawangula Kawempe abantu ne balisistinga ne bagaana okuvaawo nawo ne basobola okukikola ku polling station mukulu tokompyalinga akalulu ka Nalukola lindako Frank katono nnyo akalulu ka Nalukola Bajjo kati abannayuganda tomanya ne Kyagulanyi ali mu kugezaako naye ayinza okuba talina solution nange siina solution nawe nga bwegala tuli mu trial naye tomanya kigenda kubaawo kya Katonda kyaleeta osanga yeno chance Katonda mwayise bannayuganda okwenunula nga Katonda yagenda oteekawo pulaani kubanga kumanyisa kuli musajja mukkiriza tomanya Katonda kyaleeta nkeera Bajjo ekyo of course tewaliwo akirinako Katonda gyali bulungi nnyo era kyenjagala okukkaanya naawe aboogera ku live kati ekiro 100% omusajja abamanyi bagamba none of us is too tall to see tomorrow. However, that should not deter us from understanding the realities of life. Therefore, Bwana Bajjo, I agree with you. Nti everything is try and error. Era tuyane nyamunaffe lwa kutryinga. Nze siri wano kugamba nti Bajjo don't do a trial. Mwami Bruno kambuuzizza nti tusiigiremu ekifaananyi bw'okiraba otya kwolwo. Kakati oli waddembe ogamba nti bwe banaaba bakutte declaration form oba odduke nayo oba okole eki kati ebyo ebirala bibyo nze seetaaga nakuwa magezi on how you arrange your theatre. Noona akwetegekedde mwami Bajjo anti uliriza noona akwetegekedde Frank Kasumba ne ttiimu ye naye nabo bakuwulira opanga nabo bwe bakola ki nyatwalisanga pansi Katonda nsereko abakulu omupiira buli ttiimu ejja yeetegese eyina ekikopo eba erwana kisigaza etayina kikopo eba erwana kisuuza oli kakati nzezikaanya naawe Bajjo fe tetuli wano kugamba nti gwe kyoyagala kyekibi nedda munnange naawe kyoyagala mu kiseera kino kyekirungi omwami omu yagamba nti one man's hero is another man's what? Gasoma yakamanyako. Gwe gwolabanga omuzira omulala ayinza okumulabanga enemy. Therefore, nze kyengezaako kugamba nti at least we have the 15th day of January where all Ugandans will have a choice.
And these are the choices. There is that Ugandan who Uganda vote for Mwami Munyagwa, Mwami Kyagulanyi, Mwami Museveni, Mwami Mugisha Muntu, Franka Bulira, Mwami Kasibante. Waliwo n'omulala ajja okugamba ku bonna sijja balonda asigala eka. Era waliyo ne munna Uganda ajja okuvaayo agambe nti nze nja kwekalakaasa kuba waliwo ne ku mulembe gw'Abesigye abeesibako enjegere. Era wabeeyo n'omulala ajja okugamba nti munnange Bajjo nti nze nteyo ndewaliddwa nakomye kulonda nti gwowa omutwe omugumu genda ku State Square onankiikirira. Abakulu. Hello? Yes, Omanyi kambabuulire nsereko yo ababuulira ebintu olw experience gy'ayina. Nze taata waffe yali akyali ku nsi kuno nga tumuwakanya nnyo. Now that is gone ng'amaze okuva ku nsi kuno talina kye yatugamba kye tutalaba. Bw'olaba Naalongo adduka mu loogi embeera ategiyingiramu. Owulira. Nze nali ne Dr. Kizza Besigye. Yes. Bajjo. Unfortunately mwe bintu ebyetaagisa okutuula ne mwefumiitiriza temukikola. Tufumiitiriza tulina Katonda. No, kankusese kankubuulire. Fe aba Christians lubaala embeera olugero lw'Abaganda. Ate Abakatoliki nti Katonda yatuwa amaanyi mangi okwekolera ebintu ebisinga. Owulira? 2011 nali mu kalulu nga mpagira Dr. Kizza Besigye. Nakulaba. Tulina kye tutaakola. 2016 nengula ne suuti ey'okulayiriramu. Ebyagwo byonna mubimanyi. N'atugamba akalulu nga kawedde nti akalulu kokka tekayinza kujja Museveni mu buyinza. I remember Kyagulanyi nga yakatandika azze mu byobufuzi alina presidential ambitions. Yali ku Afrikana n'agamba ogamba otya nti tewali democracy ng'oyimiriddewo emirundi ena. That was Kyagulanyi. I think the following day Simon Njala na hosting Dr. Kizza Besigye kweni BS. Simon Njala ne bazanya clip ya Kyagulanyi. Besigye n'amuddamu n'amugamba nti ekitutwala mu masomero kwe kuyigira ku bannaffe abaasookayo. Kitegeera. That was a huge statement. Kati gwe Bajjo kiriya process. Njagala ombuulireyo ekintu kimu kyemugonde okukola after January 15th ekyabalema okukola mu 2021. Nsereka akikulaze bulungi. Lindako malirize. Bajja ate ennaku zino sikyayagala kubeera mu mpakati ani awangudde nkaddi emyaka gigenze ekyo sikyazirimu. Lindako gende Makindi olumala okulonda kale siibawo ng'okakuuma nga bwe bagambye. Olumala okukakuuma bakateeke ku kabangali bakatwale gye baagala. Batandika okusomera parts za Uganda zonna endala. Kaakati njagala ondageyo omwana ayina lo nti paatulo bw'eneesimbuka Makindi oba emmoloka yonna Electoral Commission etwala obupapula bwabwe ng'ojja gigobera ne boda yo. Abaana bagamba ku Frank Bruno Lwanjira ku Frank. Nze gino emyaka gye ndiko sikyabeera mu mpaka nti ani awangudde. Nze ate ekirala si forcinga muntu kulowooza nga nze. Oyina eddembe lyo okulowooza nga bw'oyagala. Mu bantu banno be mulowooza endowooza y'emu. I think it's Kenya. Omanyi nti amateeka g'e Uganda Museveni mumutwala nga ew'okusaaga. Okimanyi mu Uganda I think it's Kenya buli region eranga obululu bwayo. Okimanyi?
Mu Uganda tekikkirizibwa. Northern Uganda tusobola kulangirira ati gundi yawangudde. Central nerangirira. East West tekiriyo. Omuntu alina obuyinza okulangirira obululu alyogu president w'eggwanga. Ye Justice Simon Byabakama. Kambabulire lwakuba tuli ku live wano njagala onnoonye enkya nkulage bazitya firewalls. Obululu ze buyitamu Byabakama alyoka alangirire. Sisobola byogera ku mpewo kuno. Otegedde? Ze buyitamu Byabakama bagambe nti gundi yawangudde n'obululu bwe buti. You get it? Kino nkikubulira nga ntya Katonda. Uli slogan eno. Kanoonye, kalonde, kakuume, bebakabba kakole ki? Kabanje. Si bwe kiri? Bongeremu akala nti bebakabba buukira pick up ebutwala. Ate pick up. Mbadde mbasaba ng'ennaku z'omwezi 3 January tutegese the first ever bavandimwe carnival e Lugogo. Liri puzzle mbasaba mujje nange ngina bera Uncle Frank. Mujje tuchakale Kuyingira kwa bwerere olina kwambala white. Kyekyo kyokka. Ebyo gamba mbu 15. Uncle Frank. Uncle Frank. Wanji? Oli mutuufu nnyo yatukuyigirako bingi. Naye nze wolemedde okunnyonnyola weewa. Weefudde Katonda gwe Museveni omututenga Katonda tasoboka. Awo kawo wannemye okutegeera. Golaze ne Museveni muzibu kujjako. Ne Museveni mukujjako oboto yarabago oboto omuzibu. Liri puzzle. Bajjo. Museveni yayingira State House na Kalulu. Kubanga obusubu n'agenda mu nsiko. Kalulu ati yali wakusatu. Kamalirize bwenti. Akalulu kamaanyi akufulanga. Mu kalulu akawedde. Nawe kirikole linda ko gwe Bajjo. Nawe kiriko rekodi mwe mwagambanga nti Besigye yasibyewo Museveni. Besigye akulira Museveni. Ulira faba wakizi ba Besigye ne tu stepping aside. Oba tomanya address ya Museveni nzimanye 3 eziri official obenya Nakasero Entebe Erwakitula n'Ekisozi mbulero mwagala okumujjako mbalagewo nti waawo. Naye yali amanya address z'obote naye amala kuyita mu Kalulu. Bane musule bulungi baganda bange. Akufulanga Katonda agenda. So tukiriziganye. Tumanyi Katonda byagenda kuleeta anja. Please. Emirembe lijja ne gikyuka. Kankubuuzemu ekibuuzo. Lwaki Katonda akolera mu favor yo? Aza sikamira agenda kukolera mu yange. Nesina garanti simanyi kigenda kuddako nganza omuntu. Nsereko omuganda wange sula bulungi. Bruno Frank Katonda bagenda kankubuuza akasembayo nga temukwatagala. Lindako oyo Bajjo ewaka ewafa amanyiyo gye tukolera amanyiyo Bajjo tukwatagane enkya tunywe ka chai nezine sawa za kwebaka sisobola kustraininga bongo bwange nga kugamba nti ebyabalema mu 2021 mugenda bikola mu 2026. Bisoboka Abo Franco obuyimba bukunyumide mu 2025 azebeti nambozi Bajjo Nsereko nga bwe yagambye nti batambula 10 simanyi omu yekka yaba ne magazini mu amasasi ye just atuyambe bana abayini enkalu abukaba kemu gwe Bruno bajaseka why Uncle Frank Bajjo nsibyewo seddume y'ente owulira bebana akabanja Bajjo saagala osiriwaze bangi akanna lukola yali akawangudde tewaliwo we baakabanje era antuuliriza Bajjo omanyi oli very simplistic nkubuulira baatwalako akalulu ekayunga ng'okalaba akannakwedde in broad daylight. Don't be simplistic kuba Bajjo nze my only worry is one
bajjo ina osobola okudduka ne gwosobola okukubira n'omugamba ntaasa. But you're giving inspiration to a younger man to do something that tantamounts to committing suicide. Yokwetuga. Nedda nze sisigana muntu kubanja kaluke. Bajjo njagala njogera ebigambo bino nga tulidda. Nsaba Brunoke okolera live eno nga tukomyewo oluvannyuma lw'ababaka mu kulanga. Mbuuze bajjo yiko wapi? Jajikola honorable Sijukizako nyerajikola ebigambo bino ffenna otukwootinge nga tuli kuno. Bannaye ffenna tulisanyuka ng'ensi ekyuse. Ffe tetufuddeeyo. Nze ndibedde okubaawo okwaniriza bajjo ng'azze nga ye minisita wa information nga yatulungamya mu nsonga zino. Bajjo Tereza Shati. Tebo nsereko. Minisita wa Wagwatofa naye njagala Franka kino kimanyike. Nti bannange ffe tetuyinza kubawa kyakukola. Naye nze siyinza kugaana bajjo ye bw'aba agamba nti yeekolezeeko ekibiriti. Yinza okubasinakapa. Sinagamba muntu kola fujjo. Bajjo kati ogenda kabanja ng'oseka. Nedda. Osobola kola protest vote n'olemera waawo nga kunalokola twalemera Bruno bakalanga ki buliriza Bruno akannalukola bakalanga kiri ekyo kano bakalanga waniseewo ennaku 3 ogenda kusigala ku ggombolola abantu bakulindiraawo okumala ennaku 3 kakati njagala weeyame wano nti ogenda kusiiba ku ggombolola paka byabakama kubeerawo ennaku 3 nawe ne kamera zijja kubaawo nga zinkwata. Sebo nze nkomyawo Bruno K okolanga live ng'ennaku z'omwezi 15 Honorable Sereko, what has been your best highlight for 2025 and your worst? Highlight banange musule bulungi baganda bange musule bulungi. What would I call it? Ekivulu kiranze. Akafulaka kashyumba ategese ekivulu mu bleedinga. Mu mwaka guno, of course, you cannot say never. Tuli ense bleedinga ate gwotegeka bivulu. Why? Wefudde babajjo abafere ba struggle. Nze sirabanga yense bleeding nga abakulembeze b'ekibiina ekyagala obuyinza basula bakola party after party. Sirabangako yense bleeding mukyala w'omukulu n'agamba poliisi eremesezza n'omwana wange ogenda okuswiminga. Abantu bagamba gwe omu kwabo wategese bavandimwe Carnival mu nse bleeding lwaki tolinzeeko. Nze n'ekyambadde nsaba bwana Nsereko Honorable. Eno live tuleke gikola ng'okulonda kuwedde. Tulere mu makaago nga tulina ono mwana ono. Bajjo. Bajjo ndayira nga ntya Katonda. Bajjo tosobola kubeera mu kifo essaawa 3 ng'okuuma kintu. Tekisoboka. Bajjo ono gwolaba oyinza omugamba ndireyinza eddakiika 3 aganya bwe nakubira essimu 15. Naye akafulaka nakulaba ekyankwazi twaliyo ffenna. Bano abaana b'amagye ennyambala gye bambala wagirabye balina akana akapima ettaka bagiyita batya eno epima ettaka gundi eno balina olukoba olupima ettaka balina magalo balina tape measure balina testa balina akayondo balina akabazzi. Ekyo nga kisusse we kyandikomye wekirina okukoma gw'omezalingawo. Owaayi tape measure baba nayo webakubira akayondo bapima omugazi w'entaanayo. Nga babuuza tape measure yakire balambwe egenda kupima protest vote nenga atufudde. Ulira tape measure omusirikale gy'aba nayo. Lindako eno nsonga nkulu singa bakusse
nga balina omutujju bulijjo gwe banoonya nga balina specification ze basooka kupima mulambo gwo balabe obuwanvu gwa inchi mmeka. Ye tape measure gye balese mu protest vote. Kati akakabazi baba alina bajja kakuba nnyondo tape measure balabe obuwanvu bwo batumya ambulance kyetwala omulambo gwo. Kali Honorable Sereko ngotuwayo omugambo obusembayo nga tonaba tulekera ne ako gashuba tusibule then yo kempe uncle Bajjo ne uncle Pazo but wewe nabo obusembayo ne Honorable Sereko gwa ino tanda nze of course highlight y'omwaka guno kuzaala mwana wange Hadija omuto mu April Baiza wone yako Franka yazaala. Of course the laws are not so clear. Naye always the returning memories of the loss of our colleagues never kadde baffe, but keeping ourselves together kyekimu ku biri important. Sinaba kufuna truly low moment. I'm trying to use everything to our advantage. The prospects for next year is to always continue working, building different territories, continue on comradeship, and finally to value ekigambo ekiyitibwa time. For me, my priority starting next year is valuing time. It's a very important point. Yeah, thank you so much, Honorable Sereko. We shall be looking forward to seeing you again one Kibozi. We misuse time tetujja attachingako monetary value. Nti abantu bayita Gashumba n'amukubira essimu wamma mbadde ndi wano njagala kwebuuzaako omusasudde mmeka. Ng'eggulo kye nadde ng'amba eggulo nti oyinza okugaa nti Gashumba kale waffe nti ewammwe naye Uganda Airlines bwe beekola budget ya marketing. Eggulo wayolesezza obusungu bungi Honorable. No, nze kyendi mu kwogera you understand it. Yo tetegeera nti Gashumba naye consultant mu bya sales and branding etegeera ddi. So bino ebintu ebyokuteekinga people for granted nze saagala bantu babikkiririzeemu na kubitwalirawo. It doesn't matter whether Bajjo musajja wa opposition oba wa NUP. If he can carry brand forward as a promoter, hire him. That is the country we should believe in, where every Ugandan can live in it comfortably. Nainze sina busungu when I reseza because I don't have bad feelings towards them. Bebe kuru Muganda waffe Mwami Bidandi Sali Haji Jaberi Bidandi Sali is family to us. Ne bebe kuru mukwano gwange naye ndowooza just ekulu oba yawunzisa atya waliwo yatuuse n'agayenjala emulumu kati byonna ebyabadde mbinenyeza njala sibinenyeza ayinza okupulidinga defense of hunger njala so kyekyo ndaba lunaba abogota kibwe kiri ate nze nkyakangibwa naki kakati simanya baŋŋambye gundi ankubidde nti baafunyeyo obusajja obuganda nti Barrister Timo mbu kampani ejja muwaabira kampani etannaba nakwetonda etandikire mu kuwaabira muntu enaawaabira bameka. That means that company waliwo omujega bempulidde ndowooza bakolera ku gundi mwobwo bu campaign team obugenda busabiriza mu Uganda Airlines egenda kuwaabira Barrister Timo lwagamba nti yadireyinga okujja oba bagikolamu bonna nonsense mu kifo ky'okwapologizing eri abantu ejjoogo eryokulowooza nti abalala bonna balina kubasibira buguwa bwangatto bonga bwe balya mumuwaabire tumuwolereze twagaliwo. Oyina ekigambo ky'oyogedde nti Uganda Airlines erina okuba nga erina budget ya marketing and branding egiyina. Oyinza okusanga nga director marketing ali mu miliyoni 3 oba 4 ayagala Bruno Nsereko bajje live ngene eriko abantu bangi bawumereze Uganda Airlines. Munange bo baagala bawaana buwanji sebo ekisooka bw'oba oyagala nkuwaane nteeka ku liteyinayo nga buli mwezi omutwalo gwange nga buli lwe mba nfulayinga business class ate ne mumpa ne ticket ezindutinga ku airlines endala
You get it? Honorable Selkonako Frank, I want to be neutral as a moderator of this thing. Kambabuze ekintu kimu. What nti bwe tukuba brandi y'ebintu byaffe tugeze nga airline yaffe ekifaananyi abantu banaasobola olinnya ennyonyi yaffe abalala tugeze ng'omunakenya ng'ali wano oba n'okwata tourism sector yaffe oba n'ogikubamu ebituli abantu bakomye entondo baleka babagambeko. Bruno kino kankikugambe njagala kino ebire take away awaka. Never be a patriot for idiots. Kitegeera ekiki akufulanga nenga lero oli munyivu nyo gashuba patriotism kitegeeza bugwagwa. Uncle Frank mwanywedde kachayi wamu nga muli bakambwe nyeno wiki kiki. These are facts. Kankubuuzemu ekibuuzo. Singa mbadde nyina conference gye nyina okwogeramu Geneva bagenda kumpa emitwalo gyange 3 oba 5 nensasula tiketi yange Uganda Airlines ensula London nkyuse flight entwala Switzerland nedlayinga for 10 hours. You want me to go no X in praising Uganda Airlines? Panage kambabulire ekisooka abamu nze siri mulonzi omanyi omulonzi ye muntu gwe bakozesa buli kintu yonna kyayagadde. Ekyokusatu siri ndiga. Ekyokuna siri mudongo. Okitegedde? Kwanza Uncle Frank wagamba bantu ki botawabula wagamba bawagizi bani nani? Bantu bali 3 oba 4 omuwagizi w'NRM. Omuwagizi wa Kyagulanyi. Omulokole n'omutabuliiki. Totawananga. Omutabuliiki bwakugamba nti nva maaso muve maaso. Uncle Frank bebekulu yabadde agamba tusobola okukolera munda nga tuswaza kifaananyi kya kankubuuzemu ekibuuzo. Uganda Airlines dirwe ensasulirako dirwe yali engulidde tiketi n'egimpa. Do you know nti Uganda Airlines ewa tickets abantu abatena even influential? Yes. Ekyo kimanyi? Waliwo omujega gwe nalaba gwe bawa ticket oli yatuswaza yagamba mbu talinnyangako airline oba tabangako ku flight yali nnungi ng'eri ng'agenda London. Oli otudde mu Uganda Airlines ate obulandinga London. Yali gambye bannange I flew from Heathrow to Entebbe nga ngenda Action Falls sibangako na trip ngeyo. Okitegeera ndowooza. First of all obulandinga airline ejje Uganda ne national parks zaffe. Mutuuke nga muyina sente ez'aba influencers muziwa abalala. Then bamala ogwa mu binnya byammwe fate muyite ffe tuba defending. Honorable Uncle Frank Kakone, Honorable Seleko, do you know that even other airlines have issues? Bruno, well, just a second. Kamuyambe, Bruno, you're not schooling us about issues of other airlines. Bruno, with due respect, my brother, watandika dio kulinyenyonyi. Atandise wano yatandise agenda mu Morocco. Bruno si kuna pia. Ni moderator sawa zino bannange nino kibuuzo watandika dio kulinnya ennyonyi. Zabannange sibinyanga kunyonyo mala bino sibirimu. Bajalinze empaka za Bugali ajja kwogera watandika dio kulinnya. Bruno says Bruno kanyongereyo na kano. Bruno kimanyi nti airline ejotandika nayo bweta kupikinga mu budde we mwakiriziganya ne flight ebadde egenda connectinga nayo efa. Ate n'ekirala Uncle Frank ne Honorable Bruno bw'aba yalinnya ennyonyi n'atamala mu bbanga ssaawa 12 teyali mu nnyonyi. Twogera n'abantu abalinnye ku nnyonyi ne bamala ennaku 2 mu kkubo. Bw'oba walinnya ennyonyi eddakiika 5 n'ogenda Juba tewali mu nnyonyi wali mu flamingo. Bruno, nze sijja ku
sijja ku debatinga video ya mukulu akolera ifu ye aina amazima gayagala obbalaga wano tetwagala mazima ajja geraga nga tugenze I love Bruno's version, but telling us who is nationalistic and who is not. Yetawoleza Uganda Airline naye buli kintu ekikuba ensi ekigifiriza revenue ekyafaako. Okay. What is much better okufiriza ensi than okukwata abantu abakusasudde ssente n'otabawa service ani abaafiriza ensi? Ono akyogeddeko oba ono eyalemeddwa okukola omulimu gwe? Bajja ate naawe weemyutinze era genda mu za bugaali naawe. Kati bali mukwogerezeganya ndowooza n'Ebebe Cool. Nze bannange sigenda kwongera ku nsonga zaako Bebe Cool, sirina gangoba ku mulimu gwa campaign. Naye kiri bwe kiti. Honorable Sereko. Sirina gangoba. I think Honorable Sereko is right because tulina poliisi eno epapalinga ebintu wano nti omuntu wakola ensobi organization ekola ensobi tetugikubakuba nnyo. I think also Honorable Sereko is right in his direction until we come out and speak when there's something wrong being done. Bruno, that is how we lost UTL. You see, that is how we lost our national telecom carrier. Badde naawe badde ki bw'emyuti ng'oyogere naye lwaki oyogera naye nga ffenna tuwulira tukyateesa wano bw'ona omala ng'ogamba ali redde mmuleeta it's okay. Wama Bruno. Yes, today twakasinkinga more than $300 million mu UTL. Okiraba kati gwe ne bw'ona ogamba nti tetwogerako UTL yasituuka nga tokyasobola nakuba koolo kuva mu UTL n'egenda ku Airtel nerema n'okuparationalizinga mobile money platforms before nga buli sente ze bateekamu ze balya ne bagirekera national backbone n'egisuula nti to an extent teri yavuma UTL naye UTL yagwa olw'enkozesa embi abantu ne bagisengukako. Kakati waliwo akubuuza lwaki oli ku Airtel oba MTN ezitali z'Abannayuganda? Because ono yalema okumanaging ekintu kye ng'akozesa taxpayers money kati bagitunze omulebanoni naye sente ziremye okuvaayo kati bali mu kugamba nti yegenda okufuga internet backbone yokka optic fiber era eyalogansi gye bakola basuule kampuni z'abalala. So at the end of the day mismanagement esobola okusuula ekintu. Why? Kankuwe example. UBC weeri omaze okulaba nti omwana Bruno K has trending talk shows. Lwaki tokwata Bruno K n'omuwa $10,000,000 n'akola show ku UBC? Oli mutuufu Honorable naye kati zikembadde ngezaako kugamba nti waliwo Nsereko bw'osanga nzibye tolina kunswaza nti Bajjo oli mubbi ompita n'ogamba Bajjo obubbi bubi buddemu bw'onooganda nja kwabya. Bajjo si katonyo osanga pointi yabadde egamba nti okutuuka ku gundi okutuuka ku nsonga eyo twansose byemulugunyamu munda nga tubitadde Bajjo nina bukakafu ki nti sinaba kwemulugunya bwe nkulaga evidence etali emu email emu 2 oba 3 nyanga abantu baraisinga complaints zezimu tukole ki kubanga bebagamba manisere kwa rebenyi yalete teka mu parliament gamba ki teka na responsable kwa parliament kwetofayo Bajjo obuzibu oboboga nti bebe ayogere ekyo gwe muzi mwagala genda mu intellectual discussion ze mutasobola kusustain. If you want to talk about the law does not stop criticism in however manner. This law does kakati Bajja afuusa omusambwa gw'oli nti yayogera ebibye. I hope you're quoting him. Naye bwe muba mwagala okuvuga akataka birede naawe okwetereeza. Using that law, we did not bake that law to threaten people. And that law envisages positive criticism. Kubanga computer misuse law
talks about spreading hate speech against an individual, not a company. You man, omanyi kye bayita review. Lwaki bw'oteekako website yo ku Google wansi bakugamba teekako review? Give us feedback. Oli ayinza okugamba byonna byompadde si byagadde ng'ogenda obuloopa nti under computer misuse. Bannange nze sina kye njogera ku Uganda Airlines lwe nagituulamu nkiddamu. If you don't have common sense, oba toyina Bajjo njagala owulirize. If you want to engage yourself into an intellectual debate, be ready to have a common understanding of how things work out. Why? You're misusing the same way. Why? Bruno. Wanji Uncle Frank. Indako we Bajjo omwana yakozesa ebintu ebitali bituufu ku kifaananyi yandiyogedde tewali agaana muntu gamba nti bikola kino Bajjo naye context omwana muyakyeta yali abo gwagwa Bajjo twale eri temuyina right kukanga muntu yenna. Bajjo Uganda Airlines is a company. A company njagala okiwuliriza olwaleero. A limited company can sue and it can be sued. Ekyo njagala okimanye, ekyo kisoma ne mu basic contract law, business law gwoli mu kusomewa mu naye kakati bwana Bajjo Uganda Airlines walinye y'amagye tusigale ku programu yaffe ya Jeremanda ku Baba TV that owes a duty of care eri abantu. Toko ulirize gwe musambwa gwa gundi. Negates its duties, netazikola to perfection. It has no control on how people must respond to it. Oli ayinza n'okugamba in figurative language, oba nti tuyita figurative language. Oli ayinza n'okugamba nti you're hopeless. You're hopeless. Doesn't mean era oli ayinza n'okugamba nti the service tovola abantu bw'omala okulinnya Gashumba atera okulinnya ennyonyi nga Emirates ekuteerako n'eggamba we are conducting a survey ng'emaliriza how was our service oyinza n'ogigaayo service was shit. tukanfembye nakano Bajjo Linda ko Bajjo simanyi oba obadde okuba lwali oba obadde okitegeeza nti tolinnyangako nnyonyi. Genda mu kafe Java. Linda ko genda mu kafe Java ziwa ne Uganda wokka. Kati baleetesemu obuntu nga bakubuza service ebadde good, ebadde fair, ebadde kino clickingako. You get it? Kankubuli ekifembayo. Olaba abantu bachallenginga Katonda. Kiri ku record omusajja New York yawaabira Katonda. Alaini obuuliranye alaini omuntu yasasudde tiketi ye omusango ne gulema okicking off kubanga balema okusamoninga Katonda nga teri muntu alina address ye okitegeera nakati kukyatambula wemuwakanyizamu wawana wabula oyo omusajja yawaabira Katonda Frank Gashumba Honorable Secretary yategedde point ya Bebera kwa bona babadde n'obusungu kati fetogera nagitegedde zompayiriza Besebo bwana Bajjo njagala owulirize nategedde point ya Bebeku tewali amugana kulisaizinga naye okulisaizinza otya owe mudde ne Bajjo tunasirika paka ddi abantu kundisipolenso by'abantu basirike kyeto Frank kyagambye that there have been emails of people reporting bwana Bajjo kankuweereko ne kino bw'oba oyagala nkuwa obujulizi gundi yabaddeko Bruno Kena agamba nti Mwami Sali kamuyite na Mwami Sali because I don't want to belittle to him. Mwami Sali yagambye nti abantu bonna abayogera obubi ku Uganda Airlines basiru. Do you remember that statement? Nengamba nze sikimuwulirangako ng'akyogera ye kennyini Mwami Sali n'agamba nakyogedde. Meaning nti Mwami Sali has no moral authority nga yamaze okuyita abantu bonna abayishuinze criticism nti basiru. Because if you're coming to seek equity under the law, you come with clean hands.
kakati eyabadde agamba Timo nti yakozesezza olulimi lubi ate yabadde amaze okugamba abantu bonna abagamba nti Uganda Airlines sinnungi naga for my country I can call you anything. No, nga naye bw'agamba noli for his money he can call you anything because oli yaspendize sente ze. Nenziramu kiri kye nagambye nti you see we namubuuliza nti oyogera ng'ani saagala abantu bakitwale mbubi weewano we yagambidde Timo kuba twamubuuziza hawu n'agamba no Timo wandibadde onkubira essimu na Timo n'amubuuza ate bannayuganda balala abatalina simu yo nti bandibadde balwikinga ututumi ka abantu ne babuuza nti buli omu mu Uganda n'aba yabbiddwako akaveera alina kutuuka wuwo gwoyogere n'abakulu gwe ngaani n'agamba ani gwobuuza ngaani ne mugamba nze nno wano siri wano nga musiisi wa chapati. You have to understand ekisooka nti if namubuuziza n'ekigambo ekirala ne mugamba gwe lwaki tonnawulira yeemulugunya nti gwe to honoringa shows zo meaning ozimbye brandi yo nga nnungi era omuntu yenna akuba brandi yo aba agissa wansi naye eno Uganda Airlines ezimbye reputation mbi so it has no brand to protect. Ne bwegenda mu kooti omwana oyo nze banyambe bamutwale nsooke njibaabize mu kooti ngenda bagamba how many flights ze wakakola ng'ozidirays abantu baleeta obujulizi wali bubaabye obagambe obuuze mu kooti nti ono akyalina moral authority esuwinga. Are you the best carrier? Have you delivered the best services? Gwe nawe akola ugambye omwana kyonna kye yakola gwe kola eyiyo. You see the option is nti Timo bw'aba yakola video nga gwe tekusanyusa gwe kola eyiyo egiwaana. Ne kakati honorable mu Uganda ya leero ne Uncle Frank angali wano tulina omusajja yatuva ku maaso nga nerera akyatuluma nnyo omugenzi Chuli mugenzi Chuli yayogeranga ku bitongole ebyenjawulo abantu abamu babeera concerned mu mbeera eyo ne bagamba omuntu amakampuni gayingirira tebimuleetera ebizibu abantu abo oyinza baddayiringitinga otya kubanga ebibuuzo gavumenti yetta abantu nedda si gavumenti yetta abantu naye okufa kwa Ichuli kwaleeta ebibuuzo bingi abantu nga bagamba ekitongole kino yakirumba yalumba simanyi kino eyalumba simanyi kino mulimu abantu ababi nabolaba mukuyimba Honorable njagala bajja ono mukubire video za Timo. No, it's not fair, Bruno. It's not fair because Timo tali ku platform. Yes, and I want him to tell us where Timo went wrong. Like it's not wrong. Kubanga naye mu fair journalism and keeping your brand as it is. The day you want Timo to be there, n'aba mu accusing. Naffe abanabeera ba lawyers wetu osobola otuyita ne tudda n'okola show. Neutrality means nti ulira aloopa Timajje ne Timo bamuyite naye tumwasesi. Nze nali mbaddeko ku show ya Bajjo n'agamba okujjako abantu ba wano okuba abasirusiru. Bajjo naali wano kakati buli omu tayinza kudetermininga how Bajjo communicates. Nenga Bajjo bambi musajja wa tutagezaako ganti buli gwoyitako musiru njero ogenda omusuwinge Bajjo for that. No, yagamba abaana ba wano beeyisa engeri ya kisirusiru mu kifo ky'okwadressinga ekintu kyawamu lwaki tebeegatta. But that doesn't mean nti Bajjo doesn't wish us well. Do not threaten the voices of reason. Bruno, first of all, kansooke nkibuulire wano Bajjo akimanye. Olulimi osobola oddukozesa towards a company. A company is not an individual.
nsobola okikuddira ulira nsobola okugamba nti the network for Zuku today is bullshit. Nange nina lwe natabukira Airtel nabatabukira MTN. Zuku njisasula buli mwezi. Barista Timo is a taxpayer. Barista Timo, because he's a taxpayer, yasasulira Uganda Airlines. You have no authority to threaten him. Nebwa agamba nti abakolamu bonna bafaanana nga kino na kino na kino. Barista Timo is a shareholder in Uganda Airlines. By virtue of the fact that he's a taxpayer. Atenga Uganda Airlines jaba ulira. Nzembera kusaidia muntu anyigirizwa kati bebe kuli anyigirizwa kuno obudde kyo baba nga kusaidia. Anyigirizwa atya bajjo anyigirizwa atya. Ali kati mwena muri kusaidia honorable nsere kati nzembera kusaidia yata. But tewali wali kusaidia nga muntu era sina gwe neta nange ndikuya bebe kulu banga uliriza fetuli kusaidia ulira Franka fetuli kusaidia reason not might akati gusalawo side joliko kulide kemba de safuddeko bebe yagambye mbali munonyeza yesebo nga atukirira amangu president w'eggwanga Uncle Frank nawo okiraba kulembeze w'eggwanga tonga yandituuse mangu onale banganya ngambe it is fair when she goes around we bajjo ekisa eggwanga lino kati kankubuzemu ekibuuzo bwemba nyina challenge ne customer care bwemba nyina challenge ngezezako okuweza sente ku mobile money zigenze sole ziganyo genda nonya CEO MTN oba nkubira customer care then bwemba nyina challenges ne Uganda Airlines webale duachi contactinga kale oba omuyambi wa president exactly kamba bulire mwe muyina ebintu nze nange Linda ko but at least in respecting anga mukuluwo twali e Masaka president nga akubyera le Masaka I was there in person bananga abantu basiru mu gwanga muno mulire buli yayimukanga agama president sebo tukuwabira abo opposition ba monopolizing the projects zenale muzekoze bune kisawo kigenda okuzimbwa Masaka beba kirobinga katanfe maso nali tudde maso katanfe president w'eggwanga tumutwale nti epinako y'okutegeera mu ggwanga mwabe muri maso ge mugamba nti abo opposition Masaka president bw'okola ekkubo mu Masaka nga bagamba be balikoze mu mutwe gwange nganga gwani akuganyo gama nti NRM yerikoze eki yerikoze olaba Yoweri yagamba ekigambo lumu yali awa signing etteeka ly'ebisi yagalo yagamba nti abazungu bano oyinza okusirika until you tell them to go and eat their mothers something ndo bategera nti oli munyiivu mpulira nze omusajja anoonyeza akasente kange ngenda mu America oba Germany nguze tiketi yange ya Uganda Airlines flight bagidelays for 10 hours for 4 days over for 4 days sigumu sebiri sesa tusena mba inbox nze mba DM nze mba email nze no response. What do you expect me to do? To use any means possible okulaga anga jenkolaki chenyina owulira kati muganda wange bwavayo n'agamba mbu mwali badde munnoonya nga gwani as who ngani nga ayangwirwa okulaba president w'eggwanga wayagalira alaba president liri puzzle gwe manyi oli mu kuspicinga talk eno
Anti munnange nja n'omulimu guyinza okugoba ku campaign. Ntumba nnyina kyasigobwa ku mulimu akufulanga. Bwe bakugoba bino ebintu byakutembeeta bagagga. Akufulanga. Pazo oli mubi nnyo nnyo. Oyo Buganda obutuufu liri Pazo yasini Akufulanga maaso. Ekitegeeza kuyamba ebituufu ajja byogera nga akalulu kawedde. Tumwongereko okwogera ne bagoba ku mulimo. Bannange liri Pazo Kawogo. Pazo uliriza nawe. Akasumati yaraba video. Manje kabamuzanyire mu video. Tondaga video nawe, tondaga video. Ngala kuziraba. Tondaga video nawe, sawa zino ndaga video. Chimu nyumba wange sina mu TV mu kisengo manyimba nga lyemazenga sikitadde. Ngala video Bruno zabadde ino kuzanyira. Tagala video. Obama Ako badde kiri bwe kiti. Amazima amatuufu Honorable Nsereko kyayogedde, I think he's right. It's not right playing Timo's videos Natali Owen. That's not right. That's not fair. Second, get out Honorable Yagambe. We have a right as Ugandans to complain about our airline. Because the airline is owned by you 100%. We have a right. Bajo. Kana leo complain ku airline yafu laba tuvuma Manchester. No Exactly. Natolinamu ya demoga. Ochege. Namula oyo mabu. Bruno Ngavuma ateta. Omuntu ajja kwamusoba Honorable Nsereko mutuufu lwaki atyo okusanya video. Mushure bulungi Bruno, you guys. Bajo. It was amazing having a conversation with you. Nino kwebaka kwe. Nina kanivo sawa 11 mu kibuga. Alina n'omukyala takyali muwulu Bajo olina okukimanya. Bajo mukazi yakudukako. Mukazi yaduka. Abalina abakazi ssebo omukyala aba akwetaaga omubugu. Akofulaka abaana bagamba obudde bunyogoze katyodduka. Balina omubika. Lindako ekitanda kinyogoge suuka sinjeru bwe zibeera enjeru kibeera woomu. Akofulaka n'obuyonjo bannange. Obuyonjo bwakusu. Wali ogenzeko mu hoteri yonna ey'obulabe nga mulimu essuuka ezaggule oba pinki. Yinza tubadde tusulako mu campaign. Ene Madiokolo. Mulina okulwana ennyo mwate, mulina okulwana embeera si nnungi. Ekyo kyekikulaga bw'obadde oyimbira ogwa mutulu baki. Nkugambye nze ndi mupaka situukirira Museveni. Bamukenzo be bamulaba. Gwe liri Pazo tusaba. Linda ku Pazo tusaba Katonda akuteekeko emikono gye oyimbe paka kampeni lwe ziggwa. Kuba abantu bamwagalanga ye. Era yabagamba nsingira wano nze ngeze kunoonya. Bagamba bandeke ennaku yannuma alubadde munnamasaka munnange. Noonya kyakulya. Pazo Kawogo. Tulabidde ebizibu mu campaign. Pazo toyinza tukulirayo oluyimba. Akufulakaku. Pazo. Bannange. Campaign za Museveni tuzirabiddemu ebintu. Pazo. Mwegatte ne Bruno mutuyimbireyo oluyimba buli omu nga noonya Kawogo. Ne Bruno ko tobawako kuyimba bavandimwe. Bajje bayimbe badde nsaba kana akantu. Mukolayo oluyimba waliwo omuyaya yimba oluyimba mbu kyalabye eggulu nawe kolayo oluyimba kyolabye mu campaign. Yalabye mu campaign za Museveni bonnange. Twasula bulungi. Tokoze leero ofunye n'erinnya ebyaggwe Pazo Kawogo. Nkugambye Akofulaka campaign zitulabiza ebintu. Nasula muloogi ng'erimu emmese. Nebiku olususu lwonna ngenda okudda ewa Mama Faridi nga neetakulanga omulwadde w'olukuku. Nze Museveni ampe bwala disi. Emmese zigamba nti ampe ngaawa babucamaani. Naye omanyi Honorable Nsereko leero olowooza Pazo Kawogo tekamutuze. Akofulaka Pazo Kawogo kamutuze. Kati ne Bajo on a serious note bambi I have to go to bed. Nina okwebaka. Toko yimbe mu kivulu. Musule bulungi.
bonna balina okujja. Ako Franka. Mami Malaika mutulabire bwe tumutumide tumwagala nnyo. Videos rabe honorable zaganya okuzanyo. Kale bye bye. Honorable Nsereko wamanga tetunabakuta. Ono pazo akawogolero kamulemye. Ajja kafuna anti teriyo kati kankubulire riziki. Amana lebonja kufuna. Riziki bweba yiyo mu nsi. Olwaleero osobola okuyimiriza pazo ku gundi ya Mwai Museveni. Bannemesa okulaba Museveni anko honorable okubuulira bannemesa bankuba ekikono abayimbi. Bruno Kenasa agamba nti tugenda kukola 31st obanga online show naye buli ajjako atuweeyo omutwalo gumu ne mufuna abantu wano omutwalo gumu ne mukola miliyoni 100. So opportunities mu nsi weeziri. It's how we harvest them. So bajjo tokwata kutama kyekyakuzzaayo okusoma. Mu luse lw'abayigirize webale kuweereza. You've rebranded yourself. Tiyo gwoli bajje yali akunkumuka kakati oli bajje yennyini abantu gwe bajjako hadiisi. Bakulanga n'okulanga nti ojja kubaayo abantu ne balindirira. Nasanga awo omusajja mu Kinjaaji e Bugoloobi n'agamba tulindirira Bajjosebo ku Baba TV. Kujeremanda. Bakulindirira so. Ninako program 2. Ninaye kuyebusogi. Honorable Nsereko mukambwe. Omulabo Honorable Nsereko olaba nanga ngambe kati gotali kadyo linnyenyonyi ntiridde onenga wayi katukyosifira wano. Liri paza atukambe muba wali nnyenyonyi ya sawa nnyano wali ngafuna mnyingo. Paza ona banaye munali nkumuka. Nsereko Bajjo ngenda kulinyisa ennyonyi. Honorable yamba Bajjo omulinyisa ennyonyi omutwaleko mu Yuna mu America bambi omujjeko ekisiraani. Bajja atya emmere y'ennyonyi. Honorable oli looya. Omanyi ekimasemu amanyire era ate nga gwe looya wangwenjagala. Oganya okuteekako evidence nga gwe wali teteeka lya misuse act anti kakati kankubuulire. Lwaki ogana omanyi lwaki you're even talking tofaayo. The evidence you're talking about, Joyce evidence is not admissible here. Wano oli mu kugireeta. He who alleges must prove. Antuwuliriza. Eno gye muli mu kujja ne munno gw'otembeeta kyekyo lwaki nkubuuzizza otegeerayo. Sitegeerayo bulungi. Kubanga kati nkubuuzizza, you're trying to adduce evidence. Do you know the rules of bringing evidence in court? Omanyi nti the standards are higher. Omanyi nti olina okutwala video n'ogitaputa. Omanyi nti tuli mu mulembe gwa AI. Omanyi nti actually what want to say video zino timai no kankubuulire. Etteeka nze yalire. Bajjo events njagala owulirize. Kakati kankubuulire. Nze nga nayambye omuntu nga wamututte nga omutwala ku musango gwa computer misuse tosobola muwangula nga nze looyawo. Nze naleka natti ezikuggala. Kakati kankubuulireyo ekisooka 1 olina okusamoninga nanyini TikTok nga nanyini platform. Number 2 ajjawo interpretation mu bigambo ebyo. Number 3 approving nti tebyabadde doctored. Number 4, you know, be transcribing. 5, or you know, proving beyond reasonable doubt. Intention ye abadde akuta brand. Tosobole ebyo byonna be proving. Biri muba mutwala abantu bakangamu nti ayingireko buyingizi mu komera. Bwe mukanga because you want to stifle the voices of people who are complaining. Temuyinza gamba nti omuntu nange siwagira kyakusiba timo naye zipointi ya polisi mpitambi bebe kuwakirize uliza kakati kankubuuze
Point why do you think mpuliriza njagala mpulirize ku kino? I heard Bebe Cool throwing criticism towards Murangira Kasimu Nachibi. Ye yali amwogeddeko. Goloza yetayinza kumuvunana. And honorable point yange liweti. Video timoya zikola live uli omuyazira majasi. Uganda Airlines teina moral authority. Nkubulira era nekola mistake yonna. Nti DPP ane airline ewabira omuntu complaining ngo musango gujja kugenda mu byafaayo. I'm telling you it will collapse. Teriyo na inza kuddayo kulinya nti ate airline yawabidde customer waye ya complaining bamusibe. Zasine ku chatimo na airline ndi ku cha Bebe Cool. Nti Bebe Cool waganya kutegera point ye yabatagana timokola byakola. Ni yabadanga otekanga Uganda ku mutima katonda kola. Kakati Bebe Cool cannot teach us how to love Uganda kuba teri gwasasulira ticket ye. Uliriza abantu bajjo uliriza tata. Waliwo Bebe Cool gwasasulira ticket ogenda okulaba omupiira Nambole. Waliwo gwagulire sati omujozi gwa Uganda Cranes. Nze ndi ku Bebe Cool honorable. Gwe welire kawogoko. Uyo mwoga anatero kuyita. Kutaliko yadda amaziga spice Wamaka tugendeko chini. Teriyo gwagulira ticket. So he's a celebrity in music. Ainaba muwuliramu batayina bamuwuliramu. Gwe bali. Kati abo basomesa okwagala eggwanga nga tebannakola nsonga gye. Era ulira bajje era abo teriika abayina. Era bwe yafuma ku Timo. Era bebe tayina ngalo na Timo. Toko ulirize bajjo. Era bajjo Timo. Mpuliriza era tewali kamuyinako buzibu kusomesa abantu be. Abamu uliriza abamutegedde bagende naye. Kakati nange njagala nkubuuze kino. Nti naawe okikkiriza nti Timai n'abagobereza. Ayina naye. Okimanyi nti influencer w'amaanyi ku social media. Era influencer yayina. Kitegeeza nti bw'ayogera ekintu abantu bakigoberera ne bakitwala nga bwe kiri. Therefore, loolo ya Bebe Cool kumatiza babe okupapasuwetinga bagendere ku position ye baleke yono. Debate between Nsereka and Bebe, not Bebe. Anze sina debate wakati wange na Bebe Cool nabadde nsomesa musomesa. Bweba kirasi yabadde muyizi wange ye ataategedde musomesa. Gotwategedde point yabatali against Timo oba yabatagana yabadde akulaga nti waliwo ensomesa tukolaga zitufiriza sente n'eggwanga. Anti kyotategedde kiikino kyawulira kyotategedde kiikino yeerabidde ddi nti eddagala bwe libulayo mu ddwaliro abantu ne bafa kifiiriza eggwanga. Because you see, not only namubuuzizza what about UTL era gwe bw'omubuuza ayina layini ya UTL oyo omwoyo gwa ggwanga. Nkubuuzizza olwaleero agiina. Omanyi namba yeki? Manyi namba ya Airtel ne MTN ne UTL. Naye Bebe kale tusomere namba ya Bebe ya UTL bajjo. N'obusiru obukujjudde katolo bwama bwe yakugamba Honorable nze nnyina kettu ejjudde eya Buganda kettu tuzaawo ebya kettu. Bajjo nyina we nkutwala wano ewalala. Mulungi nnyo mwoyo gwa ggwanga ayina omwana gw'asomeseza mu UPE. Wange gwe simanyi baana be gye basomera kuba family ete enkwa. Honorable abaana baako Bebe basomera Masaka mu UPE ssebo. Mu UPE somero ki? Wange Honorable somero ki? bali eyo Masaka yagamba abaana balina okumanya ennaku bali eyo Masaka. Basomera eyo ennaki eyo munda eyo ng'enkuke enkuke mu kyalo eyo. Gwe kankubuulire ebyo bye munyumya amandazi ga patriotism and everything ebyo mubifuulingireko omuntu ataalaba ku lubaawo.
ulira kubanga sikati yabadde na point wadi kali kusanya video tewali agaye nti Bebe Cool teyabadde na point right yagala kusanya video ozirabe problem yavudde wano we yawunzikidde ne muga nti sebo mukama wange nti mukulu gundi mwami gundi nti you can argue with some sense bobo yagala and it's not an insult kwe kugamba nti either osobola okubeera sensible or you may choose not to be naga nti ani atali naye nenzijukira nti yadde agambye enjala ennuma ate njala omuntu enjala gweruma era bajjo bojja kuno n'ogamba enjala ennuma nkayana naawe mpolampola kubanga omuntu omuyala asobola okusanya video ina kyotidde nga bw'omugezi kyentya naawe siina ttayiro oyagala tusuza wano Yabajjo video oyagala okuzanya erimuti Bruno K is more professional okusinga gwe kyoliko jojo kola bajjo jja kulinda nga Timo wali kamwagwirize Timo ajja kujja Timo musajja wange ajja kujja Bebe Cool owabakiriza jje honorable Gambi wali if he is ready for that debate nze wendi sawa honorable wali ngeri kuziga ati uliza bajjo uliriza honorable Gambi he does not want to pass through you okupogera ne Bebe Cool if he is ready for that debate let him come on this same platform Timo ajje we play the videos ngati ndagala nzanye video nga Timo wali ne Bebe wali then Bebe Cool videos ezigamba zali live teziriko na private tebiri munakwego ne honorable azimanyi naye kati honorable atidde ti yalete teka ya misuse gambye teriyo you see that me tell you nedda Bruno ono bajjo kyatategeera bajjo problem gyatamanyi tamanyi kye bayita figurative language kyovola nze batwala Ichuli ani yamujjayo ku computer misuse yaliani kakati nze bwe nkubuulira nti buli wakka wakwatirwa mu tteeka eryo nkayina tebasobola kuwangula musango ogwo defense zonna nzazirina mu ngalo si mukyamu you see you have a problem we are not talking about ani mutuufu naani mukyamu it is about how you communicate to the masses kyebayita mass communication. The question is we are addressing an airline where we are all stakeholders including him and Ugandans are very disappointed having paid for their air tickets. Government it was delayed for over 3 days. Others lost business. Mwami Gambia ngomukyale yaliko nagana inovakedo wange. Newoze ne nyuma gisinzeeyo. Mutwala Dubai milioni 22 ngudde mpeddewo. Olaba bajjo bano bekalakasize wasalimu sale ku bivulu byabwe. Naga nti ekivulu kyange mwakisazaamu. Abalala ne baagala n'okweyambula empale ono bajjo ya leading abasajja awo nga batambula bwerere kakati yali mu kugamba nti kakati yali mu kugamba Balista Timo n'abantu abali stranded ku kisaawe nti mwekalakase bulungi mu time y'eggwanga ate bajje yeeyambula olw'ebivulu anti honorable nze sinaganako Balista Timo kwekalakasa naze oganya okutegera point ya teri between nyandi Balista eri between ino okutegera point ya Bebe siko kati point wagitegedde sika twakivuga tewemenya uliriza muganda wategedde contest ya Bebe Cool omanyirwa akikati kankubulira ekintu kimu bw'olabanga ng'olebalinga okweexplaininga point yo omanya it is pointless ate kye kyakututte mu ssomero point eri clear eba straight forward kakati point je muli nti mwina na kusooka kwekubira tagana Timo kugira nego waganya mutegera point ye waganya ngitegera kyabakola akolera hivyo ajinyonyole point ye tagana Timo kola kyayagala nawe tagana kuloza nga buyagala naye waliwo ebintu byetu katikiringansereko kuwasa mukazi n'omusanga nga ayenzi n'obulire ekyalo kinanga tosoze kogenda my brother okola ensobi nnene Uganda Airlines
flying over international boundaries etwala sente za muntu bwemala okutwala sente zange eyina okumpeereza bwerema okumpeereza nja gibonereza nga bwe mbonereza United Airlines. Why? Kuba Uganda Airlines ekola ne losses ate ne banziriza biru njisasule. Singa obadde ogamba nti airline gy'oli mu kkubo ekola magoba naye eno airline gye twogerako Buluroke ekolera na mu losses sente zo zonna z'ogiwa ezikufiiriza ate ne bagamba yongero gyeyo endala. Institution gy'oli mu kwogerako ye institution gye wakwata n'ogamba nti abantu abakolayo be babeera bannayuganda abamu kubasinga okusasula obulungi nti ne bw'aba ku mulimu atuukayo n'ayayuuya bwayuuya mu $883,000 naye ng'asobola okumala weeks 2 tannakola apology. N'olaba abantu abamu abalowooza mu ngeri ey'okuyosa najja kuno n'agamba nti kale gwe yangu we yaginenyeza nti lwaki tenneetonda gwate weetonde. Bajjo muyina akamanyiiro kwegamba agamba Uganda Airline weetonde ate gwe bagamba yeetonde. Honorable kamugambe no mugamba kano Bajjo mwe kye mugamba nti kati airline ekole ensobi mbu tetuginyinya lwa kubambu nyonyi yaffe kiringa omwana w'omwana afuka mu mpale lwa kubanga ali mu bantu ambu tomukubira mu bantu soko muyingize mu nyumba omwoche osobola omwocherawo n'amanya ensobi wadde abantu bamulaba. Bigambo bya bekuta naganda ko kumuntu kunanyabwe Uganda Airlines era tana forcing ko muntu yenako yetonda naye abadde agamba Honorable Nsereko. Let us first be patriotic before doing anything. However much we have the right. You see, Bajjo, obuzibu bwe muyina kwe kusoma late. What is patriotism? To love your country. That's a statement. Now going depth. Genda maso. Because that's a plain statement. Bwemba nkugololawo. Kankunyenye patriotism gye kitegeeza. Genda maso. Oli mukwano bwensanga ng'olwana ne liro puzzle nsoka kutaasa don't use examples soka tumuleka ayiringite nona nti yakayingirayo oli mukwano gwange nkusaaza olwana ne puzzle nsoka kutaasa gwensereko ne ndyoka nkubuuza omusajja tukuba waaki nongamba ne tukuba puzzle ne tugera ne tubisotingire ebbali kibadde bagezaako okukulaga ulindako wasanzeko Timonga ayomba n'aba Nigeria. Ne Honorable naffe tuyina Uganda Airline byetukoledde nga twagala ojjuwa ebimuli byayo. Mujiwane ani abaganda. Uganda Airline yantwala Juba ne bampa baga 2. Ejiwane. N'ebicupa bya soda 2 ne wakubadde baali bagaba kimuli etteeka naye ze bampa 2. Ekyo kirungi nnyo. Kaakati kyembadde nteesa. Nti gwe bw'owulira oli ng'akola kiri gwe gwe baawa eccupa ya soda gwe giwaane. Yes. Kankubuuzeemu mu bantu Bajjo bebe kulumba omutima omulungi mwali bataliimu. Muba omutima omulungi mwali. Yazika yasooka okubeera ku live si bwe kyali. Nkugambye mwali. Nakati ogwo omutima gwagwe yakulaga najja ku live yo nakoleka gwe mutima gwalaga eggwanga lye. Bitwaganya okumutegeerako. Kakati lindako Bajjo events. Obuzibu owulire linda katono. Obuzibu bumu. Sireko yali amwebazizaako. Ogwo omutima omulungi gwalaga n'eggwanga lye. Kakati gwomanyize Bebekulu bye nali mukoledde. Sibimanyi naye manyiye bye yali akoledde. Tayina kye yali ankoledde butwale eri okujja ku live nze abakoze live yabangulidde data gwe Bajjo. Ekera okuntwala wano ng'omusisi wa chapati my friend Bebekulu tinyize ate oli mu intellectual terina Bajjo oyagala kwewasa ekundi self importance oyina intellectual debate gy'oyina Bajjo